Museveni tuli aha abo bamaanyi g'abantu mumanyi babadde nga batulemesa batulemesa okuyita mukuba kubanga Muhoozi bwe yali ayitawo yali awubira bizimbe byokka naye kakati bwe tumulaba mu mugambe mwebale nnyo mwebale kubeera ba mirembe temukoze kabuyo temuyonoonye ekintu kyonna kyonna njagala tubeere n'empisa bwe zityo baagala nnyo okugamba abantu nti tuli bayaaye baagala nnyo okugamba abantu nti tukola fujjo poliisi weba tekoze fujjo poliisi weba tekoze kabuyo tewabeerawo kabuyo naye poliisi yereeta akabuyo nsanyuse nti kati poliisi terese kabuyo njagala bapoliisi mumanye mwana yeffe tuli bakyali bammwe namwe muli yala nga ffe kubakyusiza mbeera nabagamba nti ze banamala okulayira buli wa poliisi ogenda kuba ofuna miliyoni emu ate nabo buli wa UPDF ne kopolo ajja kufuna miliyoni emu saagala Museveni abakozesa ensobi kubanga ye Museveni avunze mwalaali naye Uganda ekyagenda mu maaso so njagala tukolagane namwe abasirikale ate banaabo abasirikale yesterday dictator we Kabale gwe bayita Ali Bongo yabeerawo n'ateekawo mutabani we kati abasirikale bamuliddewo kakati mwaba UPDF kusitale ki naye njogeredde wano eddakiika ntono kubanga tetubadde tulina okwogera bakubye abantu ne babagobayo bagezaako n'otulemesa okutuuka ku rediyo naye ne tutuuka ku rediyo ne tubibagamba te ne wano mbibagambye naki kati njagala tugule ofiisi yaffe olunaku lwaleero naye mbadde njagala sooke mbawe meseji eno abantu b'e Kabale mwebale kunonda mwanonda okujjako famire ya Museveni okandeze pulezidenti so njagala mbategeeza kyokulonda kwokka tekumala tulina okukola ekisingako awo mulaba kyemukoze leero malabye mbalana malabye koti malabye kasese kati twagala kuzuukusa n'abeggulu twagala kuzuukusa n'abebusoga esaawa wenabeera etuuse esaawa ng'etuuse ekyokola mukimanyi temukimanyi babayi mwebale nnyo mwebalire ddala kujja kutulaga mukwano twagala bazukusa tetunaba kukowa namwe temukowa tetunaba kuzikiza namwe temuzikiza ekisembayo temukkiriza muntu yenna kubaawula mbabawula ku ddiini mbu bano basiraamu bano bakatuliki no mbabawula mbu bano bakiga bano baganda bano bateeso bano banyankole bano bakonzo no tuli omuntu omwe abakuba n'ebikutukyakya n'ebimwe ebituluma byebimu ate betwagala byebimu twagala Uganda empya twagala Kigezi mpya twagala ensi empya ate abagenda ogireeta nze naawe n'oli everyone so nyeba kubasaba mukume hamwe simanyi kyekituufu mubeere wamu temumanyi ya ensonga zino nva zogerako ku rediyo naye njagala oziddamu wano manyi
tulinawo batica naye batica bava wano ne bagenda ebweru ne bakola obwakadaama kubanga tewali musaala wano. Tulinawo abasawo wano naye abasawo bagenda ebweru ne bakola obwakadaama kubanga tewali musaala wano. Ensi yaffe ngagga nnyo nnyo nnyo, eno Kigezi ngagga. Naye abantu b'omu Kigezi baavu kubanga ebyobugagga byonna Museveni yabifuula bya famire ye. Buli kirombe bwe kiba si kya Museveni kya Janet, bwe kiba si kya Janet kya Sale, bwe kiba nga si kya Sale kya Sodo, bwe kiba nga si kya Sodo kya Muhoozi, bwe kiba si kya Muhoozi kya Lwabo. Sitole kinaye ebyobugagga bya Uganda birina kubeera byaffe. Amafuta galina kuyamba ffe, gold alina kuyamba ffe, iron ore ali wano Kigezi alina kuyamba ffe, buli kimu kirina kuyamba ffe. Banka ya Kigezi yali wano Museveni yagigala. Lwaki yagigala? Yakugigulawo nalo. Bingi nnyo bye nagyogeddeko. Nagyogedde ku bbeeyi y'ebintu, nagyogedde ku misolo, nagyogedde ku nguudo, naye byonna byonna mubimanyi. Nja kubagamba solution ey'emu, removing the dictator. Kutulonda kama tulonda da. Eno campaign yatuliko yakujjako Museveni oba leero oba nkya oba next week yakujjako ani etumujjako tujja kugulawo Uganda empya. Jakusembayo ng'ambasaba bakyali bange muconnectinge buli omu kumwe asobola okufuuka Bobi Wine. Every one of you can become Bobi Wine. Eno message njagala gitwale mu ghetto gy'opowa, njagala gitwale ku washing bay, njagala gitwale ku saloon, njagala gitwale everywhere. Mutwali tulwanyisa sirimu twamala coming together. Njagala mu coming together tusobole okwewonya Museveni, tuzimbe Uganda empya, kuba bano ba dictator tusobole okubajjako era tugenda kubajjako naki? People power! Ndibakubiyo na kapera. Nubiani aliwa. Nubiani. Bana kapera njagala kawereza abaana bonna be baasiba wane Kabale. Abaana be baasiba yonna yonna mu Uganda. Ba political prisoners bonna. Ba Olivia Lutaya, ba Machete, ba Kalanzi. Freedom is coming. Era betwala obuyinza bonna be basibira obwerere tugenda bajjayo. N'abasiraamu be basibira obwerere nabo tugenda bajjayo bonna naki. Kati mbasaba tube mu ggwanga etto naye nga tulowooza ng'abakulu. Twewale n'okuyiga obuyisa bw'abo abakulu abajjudde omululu. Tuteme n'empende ezikuza eggwanga lino erijjudde amababu. We must rise to the occasion and build a better world. Saba twejjukize mutima ffe Uganda ne Uganda yetwe. We are the children, we are the future, we are the children of the people. We are the youngest population in the world with stand a chance. We are the leaders of the future and the future is today. If we only come together we can change our destiny. So bimakuja tulio chinawa wano siwe ukunina okuba Uganda.
champion shira. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Wow, I'm grateful to be here. On behalf of Kyakoze people, we are Abachiga. Twashemererwa munonga president witwishikaho. Kuma turakunda nitwana kurukumirwa wanu wanorora. Twende president witwana teroro rutaro ruturumu. Twagwe yiturumu. Abakumirwa janga. The tradition yitu y'Abachiga. President Kenya and it could not mission. Akayimba katusedda bawabuzi bali mu kayimba akayimba kufunza ku macha okawulidde ashande live chaka embo Mr. President, people power. Our power. NUP. Everywhere. Mwizina ya National Unity Platform. No mwizina ya bantu ba Kabale na Kyakoze yona. Ni igurao office ya National Unity Platform. Madame the President, the lady who opens. Stand right behind there, yeah. Anyway, it's not a
kusaba president ngamaze kusayinga kushabe shara enoku shabiri ofisi yetu na president What is the next? I can transfer our promise. Tugenda kuuma amateeka, tugenda kuuma obuntu bulamu, naye tetugenda oba mu luzungu no problem. Don't fight. Ask again. Ekyo ekibuuzo wandibadde okibuuza abapoliisi n'abalina okubanga ekyo twasuubiza tugenda okukola, tugenda kubeera ba mirembe, tubeeramu abantu balamu, naye tetugenda kubeera batiitiivu era tetugenda kuliisa batiitiivu. Kyetukola tukikola mu mateeka. Tubawadde chance beswaze mu maaso g'Abannayuganda ne mu maaso g'ensi yonna. Twasasula okubeera ku rediyo naye baali batukozeseza okuyingira. Tugana amakubo ga buli muntu okuyitamu. Muhoozi bwe yali ayitawo yali awubira ebizimbe naye nga bamukkiriza okuyitawo. Bwe batumeseza okuyitawo era tubadde tulina kutambuza bigere mu ddembe amaanyi g'abantu ne gabasinga. So ffe tugendagenda amaaso nga tuli ba ddembe naye nga tukuuma amateeka ate nga tetutya nga tukola ekyo
ekituweebwa obuyinza okukolebwa mu wakati mu mateeka. Omaliriza leero fuuke mu njagala kwebaza abantu b'omu Western Uganda okutwaniriza gye tubadde tuva ate nga gye tuddako be basinga obungi. Tubebaza nnyo, we don't take it for granted. Tubasaba omukwano ogwo n'amaanyi mugasigaze ku ground, mukole mobilization, muyite mu bannammwe, mubabuulire amazima, mubabuulire naki kye tulina okukola. Tetuli mu kampeyini ya kulondebwa, tuli mu kampeyini ya kujjako Museveni. So mukole kyonna ekisoboka so that essaawa eyo bwetuuka buli omu abeere nga amaze okunyiiga obulungi, buli omu abeere nga amaze okukyajinga obulungi, ate nga buli omu amanyi kyetulwanirira. Ekisembayo njagala okubasaba yonna gye tutanaba kutuuka mukole nga bwe tubadde nga mukuuma eddembe. Temukkiriza muntu yenna mukozi wa fujjo twenyigamu, temukkiriza muntu yenna mubbi kutwenyigamu. Tumanyi nti gavumenti ya Museveni nja kwagala okuteekamu abayaaya abakozi b'effujjo, naye ffe tusobola okwekolerako ng'amateeka bwe gakola. Tetwagala muntu yenna mukozi wa fujjo ayonone omulamwa omulungi gwe tuliko ogw'okununula eggwanga lyaffe nga tukikola mu buntu bulamu, mu mateeka ne mu mpisa. Well, the question should be asked to the security people, because like we promised, we are going to be moral, we are going to be orderly, we are going to be peaceful, but we are going to be assertive and we are not going to be intimidated. You've seen they blocked the radio, switched off the radio in Barara. They blocked us in Kyakoze from accessing the radio station. Here they blocked us from using the road. We had to walk. They even tried to block us from the radio station here, but we asserted ourselves. They confiscated our machines and we did not go to the venue where we were supposed to address people. I ended up addressing people on top of my car. Kanchogere ekyo mu Luganda. Baatulemesezza okugenda gye tubadde tulina okwogera n'abantu bawambye ebyuma byaffe naye twogeredde wano. So we are going to continue being peaceful, being moral, doing everything within the law, but we are going to continue being assertive and we shall not be intimidated. I want to send a message to the security of Uganda. Do not be hoodwinked by this aging man, this exiting old man. Do what you're supposed to do within the law. There's that message you've given to your supporters. That's where you're going. Yeah, I want to give a message to our supporters everywhere else that we're going to go. You've seen how our supporters behaved in Marara, how they behaved in Fort Poto, in Kasese, and here in Kabale. They've been peaceful. Not one property has been vandalized. Not one piece, you know. So I want to call upon you to do the same. Be moral, be peaceful, walk within the law. Anybody who thinks is going to use this opportunity to commit crimes, to steal from the people, you are with the wrong crowd. We are not going to allow anybody to vulgarize our mission. Our mission is moral, it is legal, and it's acceptable before the law and before God. So, to anybody who thinks it's going to be used by the regime to paint a negative picture of us, thank you. People power! Our power! People power! Our power! People power! People power! People power! Mulindeko genda bachali bange. Nga tetunaba kugenda Kampala. Njagala nsoke mbalage abakulembeze baffe abawano. Njagala mbalage Bobi wine bawano. Balubongoya bawano. Basenyonyi bawano. Muzikirize basema ne banyamu. Mbayitire kyamaanyi waffe. Ababuuzeeko abalage n'abakulembeze abalala. Ono kyamaanyi waffe bamuyita Deriki Katebire. Ngenda kusaba kyamaanyi ojje obabuuzeeko just 1 minute obalage abakulembeze abalala bonna awo tulyoke tuteme.
President bamusubira kuza omwanya guyanazamu shayi bashinga ibyuma babihamba intebe bazihamba yashara okukorera umuhanda aho ofisi kwebaza abantu bagimba kwakira president witu omulete changa his excellency Musinguzi Robert Kyakoze Sentamu hashikiriza okugambe bigambe eri propaganda ukunuya gunaha dictator ogechayere kwerizoba